Kati tudembo. Enrico aliyo mwebombie coach. Enrico. Kwa aliko yaga. Romantic Entertainment abagamba tulina movie yaffe emanyidwa nga esosootebwa ekyali ento akakyali ka baby nsaba tukabika obugoye tukakwatenga baby tukakwatenga kato tukakwatenga kato atenga channel yaffe kagenda kubeera ku channel yaffe emanyidwa nga Romantic Entertainment. Waliwo n'omwana bamuyita Kauthara mumumanyi most of the time oyo mubi yazanya Kauthara soko obuze ku bantu Kauthara kaje ababuzeeko ninga mugamba mutya consent no muli bulungi each and everything mumulaba Kauthara tambulira eno mumulabye kati njagala mumwetegereze nga atambula omwana Kau chawula tambula kona Kau kona bamuyise Kauthara nenge ne bagita Romantic Entertainment. We love ourselves, we love the vibe. Kauthara Kauthara, how are you? Bakuita kozi kangeye Kauthara. Cyane ko bagita Maurice Jelenski Media. Sanso kubira ku wano. Abantu abo bagambe waliwo ekipya bayinza kwanga baloza nze mbadde nnimba. Bagambe nti waliwo ekipya. Waliwo ekipya. Decision. Decision. Kugwa. Byonna biri Manya Romantic Entertainment. Byonna bira masabu. Mere muli abaana. Muli abalenzi. Biseki ne binaki. Byonna labe kirenzi. Wowe komira. Amanya abantu bano babadde bagamba nti pressure yawedde. Pressure yawedde. Kijja kugwa naye atambudde. Damage yaggwa. Nga bakaaba ne Maurice mutulese mutya. Director n'agamba ye why not? Katwa decision. Mwesalirawo. Mwesalirewo. Mumulabe mwesalirewo. Ate nga bomanyi papa. Papa. Bwasala nti kino kigendeko. Banayi. Ne Kauthara. Nibakira ku macha ne bagamba nti kati tokyazanyira mu Romantic Entertainment. Owulire oti. Nfa. Kubanga kati bofuluma Romantic. Yeah. Oyingira film kyenda. Ozanyirewa. Anede ozanyirewa. Nze mpanika. Ne ngenda mu mawanga ne nkuba ekyeyo. Kubanga bwenva mu Romantic lilla. Gwe kigenderere. Ani ava mu Romantic n'omulaba mu filimu endala. Tusobola. Ono mukama waffe muzadde. Ayagala. Lwakuba tisagala kwogera byonna. Ayagala bwaba atayagalwa. Zenaliza nyiddeko ewala. Ayagala atayagalwa. Wali ozonyiddeko ewala. Yes. Nenga treatment eri wano ndala. Ono ye muntu ajja n'asanga nga bafumbye ekintu kya nagambe kiki? Abaana abange tebajja kulya bwe bati. Sibawe kino. Nze siba. Kauthara nedda ekyakwasiza abasajja ababiri mu nju mu VIP. Kauthara omukazi no wasajja babiri mu nju kikyo kujoga kwa nabakyo nene mu mbereza ddala akawasa abakazi abasajja babiri. Amazima gennyini si yenzo oyo. Mane Maurice ogenda kunkyayisa omusajja. Tonkyayisa. Okimanyi wawasa Tigani ne Enrico no batika mu nju eno. Omanyi bw'okula kati mbawadde yatuuka ekiseera nga takyalina kusalawo. Alaba abaana abakuze n'atamanya nti ayinza okuba nyina essuubi eddala. Okitegeera. Naye abakyala abasinga kino kituwa ekyokuyiga. Embeera ya Mbawode gye yalimu. Eno wansi gy'obeera oli. Bw'obeera ng'olina omwami mukwate bulungi. Mukulane naye. I'm not a Muganda but I'm trying. Mukulane naye. Osegeera omatutuuka ng'olaba oli wakabi olinawo ku ssente buli kimu kiggwa ng'ate si bwe kiri. Osegeera otuuka ekiseera n'okola ssente ne zibeerawo naye ng'omwami tolina. Kati ono gw'okola naye tomwekyangirako. Guma naye mukulane mubeere mu bufumbo obutebeekevu. N'abaana bamwe babalabireko. Naye kati tudembo. Enrico aliyo mwebombie coach. Enrico. Kwa aliko yaga. Enrico.
Enrico nga wamulanga ayimiridde. Enrico ngabo manyifa abakyala kinda kugambye otuuka ekiseera nga tokyayina nti kino ekijja. Naddala abavubuka abo abato. Ne nange nkyali kito. Kyali kito. Kakati ate Tigani. Tigani yalina embeera ze kakina byekikola ngamba bannange mbawadde ensaani. Kale Kawuthara. Thank you. Kale. Tujali ku Mojolanske Media that director naye atusazeeko director Bulondo Abe the youngest director. Kati wena mbagamba nti tulina decision ncha nga muwakana katika togereko ne ba director omu ku ba directors bayo mu Aromatic Entertainment. Ne tuli wagamba na kulaba ogamba nti Edwin Paul the youngest director. Bwagamba oba wagamba nti bali magwe youngest. Edwin Paul musajja mukulu na tomwenkanya kufe bana. Edwin Paul musajja mukulu nnyo tomwenkanya kufe bana. Nze nina emyaka 18 omusajja. Kitegedde. Nina emyaka 18 ndi director. Kitegedde. Tekyewuunya. Amanyi g'eggomba. Bannagomba mugamba mutya. Kansuubire muri fine muyoke. Bannagomba okimanyi kati nava nti mu kalulu k'eggomba race nagibuukamu. Nenjagaliza mwannyina. Kiki ekyakugimulisa? Ensonga nyingi ezogereka wano. Waziwa mwannyinaze wamukwata? Wamukwasa? Mwannyinaze Namulindo Flavia namukwasa yabatwala ekintu. Umwesige kwate naye alinamu akatima k'eggomba wali wennyini. Naye mugenda ku ssaaza izulu munabiraba. Kati the youngest director. Abantu bano babadde beraliikirivu nga bali mu inbox yange. Neyo ndowooza babaddeyo abagamba damage yaggwa. Pressure awedde. Bane tuzaako kijja kuga kale wali naye aliwo yekka. Tuzaako ki bane mutulese mutya. Comment zibadde nyingi nnyo nga bagamba naffe tubadde tukiraba ng'ovudde ku kyabo olw'okuba nti bagamba ne naffe tubadde tukiraba nti waliwo some demand according ku movies bulijjo ze tulaga era kwe kusalawo okuleeta movie gye bayita Decision. Ka firimu kalungi. By the way, yo firimu twagishootinga teyaggwayo ne twagishootingire omwaka nga mulamba. Ndowooza by the way mu mwezi oguwedde weweze omwaka nga tugishootinga. Kati kwe kusalawo okugamba nti owaayi kati etufumbye ekimala kikoze eki? Kimala. Kati ndowooza katugibawe. Tugenda kugibawa bulungi nnyo. Twagikwata dda ka firimu kalungi bulijjo kali emufumbiro nga tukateekamu ebirungo. Bitungulu, nyanya, binzaali. Gundi omukulu Ahmed Lubowa Baby Boy Maliki akawandiika ne katendekebwa oba director waako Mutebi Faruku. Mulimu abazannyi ab'amaanyi. Mulimu Bukenya Muhammad. Mulimu Sara Sewa Banks gomita Sara Store. Mulimu abazannyi bangi. Mulimu Tendo. Mulimu Masha. Mulimu Fiona. Fifi yakuzanyira yali firimu kyoba yali kali amagwa. Fifi yazanya nyingi. Azisinga zibadde zibira ku LM. Ne mu pressure abaddemu. Yazanyanga made owokubiri. Neddo yo Fiona namba zira. Gamba Fifi omulala mukyala Katongole. Mukyala Katongole. Yes, Fifi naye mwali. Kati so. Firimu kyomanya amaanyi nnyo. Mulimu ne Beatrice Samula. Mulimu Mami Fish. Mulimu abantu bangi. Firimu nnungi nnyo. Ate naffe ba director tuli eno abawandiisi tetutudde. Tuli eno kalamu tuzikuuta. Kyovala ennaku zo tetulabika nnyo. Kalamu tuzikuuta nnyo tuli busy nnyo. Amasimu gatuwuba, meetings zituwuba, buli kimu kitukola ki? Tuteeseza mmwe. Tuteeseza mmwe. Etandika director. Etandika Monday nga 8. Eno lero 7. Tuteekayo lero. Monday. Ncha kumacha. Encha saa 12. Ncha saa 12. Episode esooka weeraga weteekebwayo. Zigenda kubeera episode 5 kuva Monday paka Friday saa 12. Tugenda beera ku account eri ebadde dormant yafunamu ebizibu abitegeera ne katwagitadde mu ngalo zaffe tugirina Aromatic Entertainment YouTube channel. Weeri mbasaba mwenna mubeereko okulaba nti nno mulaba ka firimu ako. Nkimanyi muyina okunyiiga kunja ate Customer Care season 4 Damage season 3 Pressure season 2 VIP season 3. Njagala okutegeeza abantu buli kimu kye mu comment nga tukiraba. Ezegedde era yeefuula agamba ntakiraba manya aba yeewuguusa.
ne bukimu kyo commenting atukola tukiraba era ng'ensonga ezimu zonna ezirimu eggumba tugenda zikwatako era nina video gye ntadde mbadde mu lugoye luno lwennyini ku TikTok yange ne mbagamba tugenda kutereezaamu Aromatic Entertainment mmwe bafans baffe mmwe bakasitoma baffe mmwe buli kimu kyaffe so temweraliikirira ku buli nsonga yonna yonna gye muwaate mumala bubi malaya mwembi mudduka buddusi kati abantu agaana ago galaba ninawe nali ku live TikTok live ewakanga ndi kiro zawe nga mukaaga omwana najja ku TikTok ku live nasindika request ne mukkiriza omwana yakubawo eggambo omwana yanvuma kaka video ngenda kabatira lingamba sobola disa mukaaga bwanga oli musajja mmekete lingamba ziri mmekete tomanyi Amazo omwana enne yaŋŋamba nti tumala bubi kyabika newammwe kyekyo era tumala bubi naye twakozesa bubi oyogera ekigambo kibi nnyo naye nga eyo si emmala yaffe tugenda kwetegereza emmala yaffe okulaba nga buli kimu tukyetegereza okulaba nga nawe omulabi waffe oli satisfied kyenkubuulira tova ku Aromatic Entertainment tova ku Trust Films tugenda kumala tumala tetugenda kumalira sayidi emu Bamwita director Urondo Abe, the youngest director in Uganda. Thank you so much, Maurice Kawesa Wendi. Nenga program mwene wagido banafa aba Aromatic Entertainment bakugamba bazanyi babina Uganda, ebakole bina Uganda. So mwana Jose, ne Jose. Mwana omulenzi omuto emboko. Otubuzeeko Jose. N'abantu bategeeze nti ate. Jangu wano. Otubuzeeko Jose. Kuno ngenda kulabika nnyo. Ate bagambe nkyali kijujulu nimboko ndasa kito ekyana ekito ekitibwa obutibi ogamba otejo asina bigambo tubuzeeko tobule kibagenda okundabira Jose mwina we mugenda omulabira nga njocha nga myansa nga niko n'obutaala ne Jose omwana okozi wawe wazanyira nga Joseph omwana Jose omukyala we yali ani andi omanye ekizibu ekiriwo bagamba tosogola omusima anaamala ate batunabi bagamba bali babirindire waliwo bagenda obbirabira nedda ngamba mu firimu munawolovu wazane bali bakwitani omukyala bali omutani omukyala wadde aga muntwalako ate obuuza otya omuntu ebyamakaage ebye mu kisenge soka tubuli abantu gye tugenda okubeera abantu basuke bategeere bagenda tulabirawa batuze n'ebyokya n'ebyakabi guys olunaku lugenda kubeera Luancha naku olw'enkya Monday sawa 12 mubadde mwebuuza Aromatic Entertainment pressure awedde damage awedde kijja kugwa ye akyaliko muzaako ki mubadde mubuuza muzaako ki kati omurro fire moto ate ng'egenda kubanga eraga from Monday paka Friday naye this time round tukyusizaamu tetugitadde ku Trust Films tetugitadde ku LM YouTube channel tugitadde ku channel yaffe eri emanyiddwa nga Aromatic Entertainment bagiyita Decision gwoba osalawo jangu olabe Decision weesalirawo beera omulamuzi kyakusalawo ki mundekedde kusalawo ki weesaliyo ng'olaba embooka ate ke mbabuulire mulaba bino jasi guno omulembe ensala busazi zino sikiwalaata ningono nyina nyingi ebiro ebiri omwo mugenda biraba nga siinako nakalebo vva ku bino bitugira bino bwe biti ate kagenda kubakooca kano kaka mujja kawulira mukalindirire ku channel manyiddwa nga Aromatic Entertainment nenga Jose nga tunasiba ebyomukyala byo bireke twogere ku birala tujja kwawukana kale sosoka bebaza abantu bano okuwagira Aromatic Entertainment ne bannaye ng'oggyeko okubebaza nange nsiima nnyo bye mukola mu butuufu mutuwagidde ebbanga ddene kyova laba naffe tugamba nti gwe weetuma gwe gukussa ejjenje lifa gwa Bulanzi tugenda baweereza paka ku ssaawa esembayo ogambye baganda bati muganda agamba gwe weetuma gwe gukussa ejjenje lifa gwa Bulanzi omuki gwe baweetumye omulimo gwe weetuma omulimo gwofiirako kale ejjenje liranga ssaawa za kiro biba likaaba ng'ate bano abaana ab'emukyalo bajja tulya kizibikira ng'alikwata alitta ate era omuganda naddamu n'agamba nti oli mugabinga jjenje bwe likwetaasa lireka kisambi katugenda kubagabira byakabi tuleka bisambi soko ntumirireko kuba house managers abali bakadama bamma bayita bakadama abali ebweru eggwanga bakadama
okay nabo bali bwebale Uganda ni waliwo ne bali abala bali mu diaspora America London ebya luzungu bingi sijja byogera abagende ebweru w'eggwanga bagala neru mu lulimi jezo onoba werumya olulimi onoba werumya gamyani mu diaspora okay diaspora mwenna abali ebweru w'eggwanga bane tubagala jate mu musinzo tubeererawo kyemukola kyamaanyi mutu followinga mutu likinga comment tuziraba bane mwoyo ngete mutuko wabambi bane tusimye bwongerwa esekere sima munku tuli bammo kulya ntubawuliyo emyoyo bantu wetu nenga tewerabira onaku lwencha decision wesalire mubera abalamuzi baffe mubera abalamuzi tulamulenga ffe betukola kati tuli bazzi ba misango gye muli okubalaga okubasanyusa okubajjako stress nambwe musala tono gumusinzo ntegumusinze oba gunasinga ono obanze oba bali mabega waffe gujja kusinga gwe gujja kusinga wabadde antwalako omukyala gugana okusinga gwe ate omukyala abadde wange ate abadde wuwo otamanyi manya tegwobuuza nze amma tujja ebirala mu bisange eri ega guys mukaba mutaka seti no muli bulungi bampita Maurice Kawesa ndino omwana Jose onako olwaleero gwendi nayo kubeera nga tubagamba ka movie kafagangendo kubanga ka premieringa onako olwencha ate nga movie genda kubeeraga Monday to Friday esaazi genda kuba 12 ezekawungeezi ku channel eri manyidwa nga Aromatic Entertainment gwata najifuna genda mu YouTube channel yo o subscribing o liking o tekemu Aromatic Entertainment bomba nga mukirizo tulaga nze kangende kambete gule janzi lyetegula mukazi muzadde mweraba bye neje zengero ngoyi ne nyingi Jose kozi gwe mwogeza dembe ono bamita mwogeza dembe Jose bwati babadde onako lwaliro naye nga nze wendi nkyaliwo guys mugamba mukyaka nsenti no muli bulungi bampita Maurice Kawesa Jose akyayagala okudda mu kamera naye ayina wadduka mangu aina wadduka wayagala okubeera nga achapako nenga mugamba mutya ajjukira program yaffe ne wagidwa bana channel zaabwe tuli ku channel emanyiddwa nga LM Movies tuli ku Trust Films ate nga sawa zino twaziza ne channel yaffe emanyiddwa nga Aromatic Entertainment n'olwekyo genda ogisubscribingeko ogilikinge ogicommentingeko nera kwe tuli Maurice Kawesa mpagiddwa abanaffe abamatendo restaurant bagamba balina akamere akalungi genda olyewo akamere bali wano ku Chimba Stage Salama Road mpagiddwa abanaffe Bagola Beauty Empire abo ku byensusu balimo gendayo nawe oberengo obawagira basangibwa walya Emmengo we basangibwa genda oberenga ate oyogera nabo oberenga ate obaliko ebirunje. Thank you so much Maurice Kawesa straight out Aromatic Entertainment. I love you until we meet next time. Have a blessed night. Bye bye. Sinkanencha ku channel manyidwa nga Aromatic Entertainment nga tulaba movie manyidwa nga Decision from Aromatic Entertainment. I love you so much guys. Have a blessed night. Bye bye.